naye yagenda kannagguluba era okusibamu ng'atuuse ku mwana muwala Ntabadde gwe baali bamanyi ng'omwana omugagga ow'empisa, omuyonjo nnamba emu, omuzannyi w'emizannyo fuluku era omuyimbi ng'ennyonza. Wamma ggwe bw'okumutuukako yamumalamu amagezi. Obulungi bwa Ntabadde nga ne munne Cissy abutenda. Abantu abasinga baamuyitanga maaso ndege, mpozi olw'amaaso ge ag'endiga agaalinga galigita obuligisi gati mu kiwanga. Yaliko akayindo nga kalaalo n'akasinga akaasibagana ebiseera, ng'obumwa bumyufu butono ng'obw'ensumbi, era nga yenna yatereera okuva ku mutwe okutuuka ku bigere. Kyokka ng'ebigere bye bya lubalaza era nga binene. Omukyala bwe yakuba eriiso ku mwana yata emimwa n'amagezi ne gamuggwamu. Yakwata ku muwala nga bw'amuyita erinnya lye. Ntabadde yayitaba era n'amuddamu nti maama, nfiira ddala obulumi. Yamugamba era n'omusaayi gunzigwa munda, kyokka ng'ayogera mpola ddala era ng'alabika yenna yeewaliriza bwewaliriza. Omusomesa ono kiyini kibi yakwata ku mwana atuule, naye ng'omuwala takyasobola yadde n'okwekyusa. N'olwekyo kyeyava ayoolayoola omulwadde n'amuggya mu kalikondo n'amussa mu kyangaala. Amangu ddala ate n'afunya ne ku nkokola okugenda okutemya ku mukulu w'essomero, mpozi wamu n'abasomesa abaasaanira. Buli gwe yasunyangako tewaali n'omu yenyonyogoza, era baasitukirangamu ng'eyatega ogw'ekyayi nga bajja eri omuwala. Olwo omuwala yenna ng'abunye ensanka empitirivu nga takyafaananika, nga buli amukubako eriiso akakasa nti agenda kufa, nti anti nga tayinza yadde okutuula. Ng'olwo ye Cissy amaziga gajjula kumuggwa mu kiwanga. Kale buli yajjanga eriiso ku Ntabadde ng'alizza ku Cissy na kumubuuza bwe gubadde. Kale Cissy yeewozaako n'abanga ye yali omujjanjabi w'omulwadde. Abaana bwe balaba akabuguutano nabo ne bajja beerolere, naye abasomesa baabanguyira okubazzaayo entyagi. Baaleetamanga emmotoka okutwala omulwadde mu ddwaliro era baasaba Cissy bagende naye mu ddwaliro. Ku olwo Cissy yakeeranga bulijjo okugenda okusoma, naye mu kifo ky'okugenda obusimbalaala ku ssomero yafunya nkende ng'azitwala mu ddwaliro gye yaleka munne. Okutuuka awo nga Ntabadde si ye Ntabadde ow'edda, anti nga takyafaananika yenna ng'afumye. Gye yakoma okumutunuulira munywanyi we Nkakaba ate gye yakoma n'okuyunguka amaziga agajjulujjulu. Cissy yayita munne, naye nga Ntabadde takyasobola kuwulira yadde okwanukula oba kale okutegeera. Mazima Cissy yagumiikiriza obutakuba mulanga ng'alaba nkalya ntyawe bambi ne bw'amuyita takyawuuna. Naye ekyamusimpula omulanga omunene kwe kulaba nga munne asaana waggweerera agenda ye gye yali tamanyi. Cissy yayita Ntabadde nga bw'amubuuza gye yali alaga. Eyali atudde n'afukamira n'asabamu, naye munnange nga tebijja. Yakoowola abasawo nga bw'akaba nti abasawo omulwadde afa. Wadde essaawa yali yakuwummula, munnange Cissy yayita. Abasawo bwe batyo ne bajja. Bwe baamutuukako ne bamuumuunyaamu bokka na bokka. Entono eyetta yekka yatuleese ettungatunga nti mbadde yeeyagalidde era yandigumye. Munnange Cissy bwe yawulira yatya nnyo. Omulwadde baamuggyawo ne bamutwala eyo mu kalina. Olwo nno Cissy n'alyoka adda ewaabwe. Cissy yatuuka ewaabwe nga mulwadde wa jjo, era yali ewaabwe yeegalamiriza awo mu ddiiro. Bwe yali atudde, we yali agalamidde, ebirango by'okubika ne byogera ku leediyo. N'awulira nga balanga nti omwami kyamukaddiye answa za luguudo abika omwana we abadde asomera e Kampala, ng'omwana oyo abadde ayitibwa Anna. Tebasuubira Ntabadde.
afiiridde mu ddwaliro eggulu ly'olunaku olwaleero, era ebyokuziika mu birinde. Cissy yawawumukamu ng'ava mu kirooto, n'alyoka akuba omulango gwakuŋŋaanya ab'ewaka bonna. Akatabo nkakomezzaawo.